perfume, tulina body splash, tulina zi shower gel. Waliwo kimanyi nti no shower gel osobola ogikozesa n'onaaba n'owunya bulungi n'obeera n'akawo ka perfume n'ekyo nakyo gyekiri. Tulina ne deodorants, kyonna kyonna ky'oba oyagala okuwonya obulungi tukiina. Zivaawo zijjawa zino kuba zindabikira ng'ezitali za muno mawanga ki gy'ozijja okulabika obulungi bwezi n'okuwunya obulungi bwezi? Era zino si za wano, ziva UK, then neziri ze tupimako ziva France. So si za wano bambi naye nga nnungi nnyo. Omuntu azze ku story yo oba ku mudaala gwo wano asobola okugifuna ku ssente entonotono oba ku discount? Ye tulina discounts nnungi nnyo era tolemwa kujja ku mudaala gwaffe guno ogutunda perfumery bar. Tulina discounts ennungi w'otuuka ojja funa. Ate n'obozze katugambe nga tusobodde ggula tulina obuntu bwe bayita bu coupons tubukuwa lw'oba osobodde n'ojja ku dduuka n'okatuwa ng'ofuna 20% discount kwolwo olunaku lw'oba tosobodde kujja leero okugula naye nga tukakuwadde ng'ozze wano ku mudaala gwaffe. Okay, be bannaffe aba perfumery bar jangu osobole okulabika nti munnange weekwata perfumes ez'omulembe, olina embaga, olina okwanjula, olina birthday, osobola okulabika nti munnange perfume eyo ate ogiwaayo eri omwagalwawo eri oyo gw'ogenda okulabika nti okyalira buli kimu ne kiba nga kitambula bulungi. Mu wayini nabyo bamwe bali aba wine abakuleetedde ebimuli by'osobola okulabika nti munnange oteeka ku mikolo gyo. So nga ate n'olunaku olwaleero era akawungeezi tulina emisomo egy'enjawulo egigenda okuba nga ate munnange gituusibwa eri abo abantu abafumbo abavubuka n'abantu abalala bangi. Njagala akadde kano ate tubeere nga tweyunga ku bannaffe abalala wanene era batubuulire embeera nga bwegenda maaso n'okuba nga etambula. Ono atubuulire ye enteekateeka eri etya era omwoleso agusanze atya, kiki kye baleetedde abantu baffe embeera ebe ng'etambula bulungi. Amannya nyabo? Amannya Namumbere Weni. Tufe tuli Barina Beauty Bar. Tukola ku nviiri, feesi, tutegeka omugole basically. Ne mumukolako ki omuntu yandyagadde okumanya? Ku Serena Hotel. Tumukolako anti byonna enviiri, enjala, tupatronize n'abantu bangi, abatimbi, ab'engoye, abaregistering a marriage. Kaakati mukola ku bagole bokka oba n'omulala alina omukolo ogw'enjawulo bakwanjula oba ki bonna mubakolako? Anti otubulireko emikolo egy'enjawulo gye mukolako. Tubakolako enviiri, face, tubakolako enjala, tulina ebyokwambala, tulina abantu abakola ku byokwambala, tulina abakola ku byokutimba, oba olina birthday oba olina kyonna kyoyagala. Yes. Kakati omuntu wabazze wano ku mudaala gwammwe mu Bride and Groom Expo kyanjawulo ki kyagenda okuba nga afuna? Ekyanjawulo kyagenda okufuna tulina packages atubuulira okusinziira ku ngeri gyazze ayagala, alina mukolo gwa mbaga gwa kanjula. Kati Serena Hotel yatuwadde discount. Kati nkeso tulina omugole waffe bwe tuba tumukozeeko tebamucharginga bifaananyi. Ne ku hotel rooms byonna abafuna 50% discount. Yes. N'ab'ebimuli biri ku 50% discount, engoye 30% discount. Yes. Yeah. Okay. Tweyanza ndowooza muwulidde bulungi. Etambula bulungi era buli kimu kirungi olw'ensonga nti wagenda kubeerawo n'okuwangula okw'enjawulo. Ate munange mufuna munange olugendo olusasuliddwa eri e Mombasa, kale mujje musobole okulabika nti mwetaba mu buzannyo obwo. Akawungeezi tugenda kubeera n'okwolesa emisono egitali gyemu abakyaliyo mujje okuyingira mutwalo gumu gokka. Katuddeyo mu mawulire gaffe ate tubeere nga tugakomekereza, tubeere nga ate tujja kwongera okulatuusaako embeera nga bwetambula wano mu Bride and Groom Expo e Lugogo. Webale nnyo Pius Kyanda, ndoze ebigenda mu maaso Lugogo ebintu obirabye naye nga n'enkya gyebiri awamu ne Sande. Katwengere n'amalala agataliko mutuntu nga tutandise waliwo omutuuze alidde matereke n'Omuchina ng'ensonga evudde ku ttaka. Bino byonna bibadde Seguko.
Wali Namukwaya nga mukyala Bosco Kawesi kati nga aliko alimanda mu kkomera ekigo ewanyisiganyizza ebisongovu ne Investor Healing nga mulumiriza okuzimba mu kibanja kyabwe ekiri Ssekiwungu mu Akrite ekisanga mu Town Council y'e Kajansi. Kubanga tuli bannansi, tuli bannayuganda, tuli batuuze, mama tusaba obuyambi. Namukwaya ategeezezza nti aludde nga beerumaluma ne investor ono nga bw'alambulula. Kubanga bali mu butuufu, lwaki omwami wange bamaze mukwata ne batandika okuzimba? Tuyina empapula ezitulaga obwannannyini ku kibanja kino. We are not the trespassers. Mukadde kano agamba nti asobeddeko ne mu kibira nga kati ayagala bekikwatako okuyingira mu nsonga zino bamuyambe kuba obuvunaanyizibwa waka bumuyinze. Abanabbanja minisita w'ebyettaka abannaye mujje mutuyambe. I bought this land. If you want to buy, no, if you want to buy, you can pay me. No problem. I can sell to you. Obango yagala ensonga tuzimalire mu kooti waki muzimba. Mulinda ensonga tuzimalire. Nze nali mbagambye nti nze nga kooti bweri nti bano yabazza ku bibanja byabwe. Nze nga nze kiyama sina kwemenyawo kiragiro kya kooti kibagamba kudda ku bibanja byabwe. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Nga tukyali ku nsonga za ttaka, waliwo abatuuze abasoba mu 1000 e Lugazi mu Mubiikwe basula ku Tebuukye oluvannyuma lw'omugagga okutandika okusenda ebyalo 2. Mu kiseera kino amayumba agawerako n'ennimiro byasendeddwa. Abatuuze abali ku Tebuukye babeera ku byalo okuli Luyanzi ne Towa ebisangibwa mu Lugazi municipality. Ettaka lino likayanirwa abagagga 2 okuli famire ya Haji Ahmed Lugolobi ne Deodanta Mbawa. Yoboddeko oludda lwa Haji Lugolobi kigambibwa tibatwala bakanyama ku ttaka lino ne bakoona amayumba g'abatuuze agawerako nga kino kyawaliriza minisita omubeezi w'eby'ettaka Sam Mayanja okugendayo okutawuluza abanenengana. Mu byazuulibwa minisita Mayanja nga bino yabiteeka ne ku alipoota byalaga nti Haji Muhammad Lugolobi yenannyini ettaka omutuufu era oludda lwa Deodanta balemererwa okumuwa ekiwandiiko kyonna ekiraga obwannannyini. Minisita Mayanja alagira oludda lwa Lugolobi okukozesa ettaka wadde nga yabakugira okukwata ku bibanja. Oluvannyuma lwa alipoota ya minisita oludda lwa Haji Lugolobi lwaleese weetiye ne lutandika okusenda ettaka era abatuuze balumiriza nti yasenza amayumba gaabwe n'ennimiro. Tebatuwa mukisa gwa okwogera, tebatuwa ki, tewali kye twafulumya okujjako tukuba emmigo. Kasooli yali aweeka nze nga nayiika 2 naye kasooli baamusenda ennyumba ne bazikuba zonna ziri ku ttaka. Bano balambuza abakulembeze okubadde omubaka wa Lugazi municipality Stephen Serubula ne ssente wa disitulikiti Jimmy Kanaabye ebintu byabwe ebyasendeddwa mulimu n'ekijja kya famire ya Kasozi Njoki omu ku bataka baludde ku kyalo ekyo. Tractor n'esenda olusozi yonna bwesera olusozi yonna n'amalala agamu bagasenda era simanyi bagumba kigali. Oluvannyuma abakulembeze bakubye olukiiko ku ttaka eryasendeddwa ng'eno abatuuze balumiriza RDC w'Ebwikwe Hawa Ndege ne poliisi obutabayamba ng'ebintu bye bisendebwa. Zino nzisonze mu bibiina n'engula wano obukadde 9.5 n'enteekawo ebintu ebyo temumanyi bya bukadde bumeka. Essaawa zino mugamba mbu grade eyitemu esende emisinzi gyonna. Wadde oli yandiroodi ono wa kibanja kuliko emmere y'abantu. Wabula Joseph ku lwa famire ya Deodanta agamba nti ensonga z'obwannannyini ku ttaka lino ziri mu kkooti era yeewuunya lwaki minisita Sam Mayanja yagenze ng'omuntu ate n'awa Haji Ahmed Lugolobi obuyinza ku ttaka erikayanirwa. Omusango guno guli ku civil suit number 119 of 2022. Ssentebe Kanaabye alagidde abatuuze okuddira ku bibanja byabwe ng'agamba nti abasenze tebayise mu lukiiko olwa disitulikiti olw'ebyokwerinda. Omukulu takulira byaki? Woba oli minisita Ebwikwe ery'abaki? Abakulembeze bolina ensonga okwebuuzaako. Bagende baseze empiki zaabwe ez'amateeka fe tulinda wano muwanguzi nga tumuvunnamira. Bw'atuukiddwa ku nsonga zino Ibrahim Lugolobi ku lwa famire ya Haji Ahmed Lugolobi agamba nti bannannyini ettaka batuufu era lino balifuna mu mwaka gwa 1999 nga baligula mu kitongole kya gavumenti ekya Non-Performing Assets Recovery Trust era nga bagula yiika eswa mu 2. Abo abantu beenoonyeza byabwe ekyapa twabigulayo nga bijjudde bulungi nnyo
era n'ekitongole kye twagulako ekya NPAT kikyaliwo. Atulaze ekyapa n'ebiwandiiko ebirala ebikakasa obwannannyini Lugogo era wakanyizza n'ekyokusenda abatuuze ng'agamba nti yasenze ettaka okutali bantu. Nze we nasenze tewabadde kintu kyonna naye gurawundi yange nakoze bukozi bush clearing ngenda lima kasooli. Ivan Lubega yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Webale nnyo Ivan Lubega, katumulemu katono nnyo tukomawo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tuvaawo. Mulamuzi biwanvuye okukkakkana ng'ebyokuziika bisaziddwamu enjuyi zombi zimale okukkaanya. Abakazi babiri bakwatiddwa ekaliisizo by'okubba n'okutta ababoodaboda. Bino byonna mubukeddewo agula 10 zokka. Bukeddewo olwokutano etuuse dda mu katale. Tosubwa akadirisa mutukuletedde basita ba ttiimu za Bulaaya abasinze okwaka sizoni ewedde. Kuno katugattidde lirye ezityaga ssente za betting. Oluvannyuma lwa ddiiru ya Kenzo okuyiika tukuletedde abayimbi abanene abagudde naye mulimu abanene abafunye ebinuubule mu bufumbo. Abagagga abasse wansi mu nnyanja okulya obulamu bakyalemeddeyo. Kiki ekiddako? Byonna mubukeddewo kawoomera. Ebyokukayanira omulambo gw'omulamuzi biwanvuye okukkakkana ng'ebyokuziika bisaziddwamu enjuyi zombi zimale okukkaanya. Abakazi babiri bakwatiddwa ekaliisizo by'okubba n'okutta ababoodaboda. Bino byonna mubukeddewo agula 10 zokka. Bukeddewo olwokutano etuuse dda mu katale. Tosubwa akadirisa mutukuletedde basita ba ttiimu za Bulaaya abasinze okwaka sizoni ewedde. Kuno katugattidde lirye ezityaga ssente za betting. Oluvannyuma lwa ddiiru ya Kenzo okuyiika tukuletedde abayimbi abanene abagudde naye mulimu abanene abafunye ebinuubule mu bufumbo. Abagagga abasse wansi mu nnyanja okulya obulamu bakyalemeddeyo. Kiki ekiddako? Byonna mubukeddewo kawoomera. Ebyokukayanira omulambo gw'omulamuzi biwanvuye okukkakkana ng'ebyokuziika bisaziddwamu enjuyi zombi zimale okukkaanya. Abakazi babiri bakwatiddwa ekaliisizo by'okubba n'okutta ababoodaboda. Bino byonna mubukeddewo agula 10 zokka. Bukeddewo olwokutano etuuse dda mu katale. Tosubwa akadirisa mutukuletedde basita ba ttiimu za Bulaaya abasinze okwaka sizoni ewedde. Kuno katugattidde lirye ezityaga ssente za betting. Oluvannyuma lwa ddiiru ya Kenzo okuyiika tukuletedde abayimbi abanene abagudde naye mulimu abanene abafunye ebinuubule mu bufumbo. Abagagga abasse wansi mu nnyanja okulya obulamu bakyalemeddeyo. Kiki ekiddako? Byonna mubukeddewo kawoomera. Ebyokukayanira omulambo gw'omulamuzi biwanvuye okukkakkana ng'ebyokuziika bisaziddwamu enjuyi zombi zimale okukkaanya. Abakazi babiri bakwatiddwa ekaliisizo by'okubba n'okutta ababoodaboda. Bino byonna mubukeddewo agula 10 zokka. Bukeddewo olwokutano etuuse dda mu katale. Tosubwa akadirisa mutukuletedde basita ba ttiimu za Bulaaya abasinze okwaka sizoni ewedde. Kuno katugattidde lirye ezityaga ssente za betting. Oluvannyuma lwa ddiiru ya Kenzo okuyiika tukuletedde abayimbi abanene abagudde naye mulimu abanene abafunye ebinuubule mu bufumbo. Abagagga abasse wansi mu nnyanja okulya obulamu bakyalemeddeyo. Kiki ekiddako? Byonna mubukeddewo kawoomera. Ebyokukayanira omulambo gw'omulamuzi biwanvuye okukkakkana ng'ebyokuziika bisaziddwamu enjuyi zombi zimale okukkaanya. Abakazi babiri bakwatiddwa ekaliisizo by'okubba n'okutta ababoodaboda. Bino byonna mubukeddewo agula 10 zokka. Bukeddewo olwokutano etuuse dda mu katale. Tosubwa akadirisa mutukuletedde basita ba ttiimu za Bulaaya abasinze okwaka sizoni ewedde. Kuno katugattidde lirye ezityaga ssente za betting. Oluvannyuma lwa ddiiru ya Kenzo okuyiika tukuletedde abayimbi abanene abagudde naye mulimu abanene abafunye ebinuubule mu bufumbo. Abagagga abasse wansi mu nnyanja okulya obulamu bakyalemeddeyo. Kiki ekiddako? Byonna mubukeddewo kawoomera. Ebyokukayanira omulamu. Tukwebaza okuba ng'okyekumidde ku Bukedde TV 1. Tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ekyagataaliko mu ttuntu. Tukiguddewo n'abatuuze abadde bazze mu lukiiko oluyitiddwa RDC okusobola okukonjola ensonga z'ettaka wakati wa Namwandu awamu ne batabani be. Bakonkomalidde mu butebe bwe bamulinze nga talabikako. Abatuuze ku kyalo Kalege ekisangibwa mu ggombolola y'Essemuto mu disitulikiti y'e Nakaseke be bakonkomalidde mu lukiiko oluvannyuma lw'okulinda RDC yawita nga talabikako. Okuyita olukiiko luno kiddiridde abaana b'omugenzi Yolannimu Mukasa okwekubira endulu mu ofiisi ye nga baagala okufuna ku maali ya kitaabwe nyawe Desira nti nakano agijeyezza. Abayise bonna abaana b'omugenzi muli bameka batuule bamufunga amazinya amaye gakola
ettaka eririko Enkayaana lyali lya mugenzi Rafayiri Kaggwa ng'ono yali wambibwako mutabani we kati omugenzi Olannimu Mukasa. Ettaka eryogerwako liwezaako ekaana okuziika era nakyo kyateekebwawo taata kuba baali batuziika Kyoga n'agamba tuziikibwe wano. Waliwo jjajjaffe, waliwo muganda waffe Semanda n'abaana, nange naziikawo omwana awo ne basisita weebali. Kati ekijja kino sayidi eno era naffe gye twalimanga edda nga taata waali nga maama oli ow'empeta alima sayidi era bwe twazze kwe kusiba sengenge sayidi eno. Okusinziira ku batuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo Ashirafu Kenya basabye Namwandu kwatagana obulungi n'abaana basobole okufuna ku maali ya kitaabwe. Era njagala babeeyo n'obukakafu bwonna kuba Namwandu we abadde afuna letters of administration z'awano badministrator nga famire balonda 6 yagenda yekka neyeronda n'ebiwandiiko byonna bye yakozesa bya kifere. Ngenda kugereza yakwata vaisi wange ekifaananyi kye n'akiteekako ekifaananyi kya vaisi ate wansi waliyo Mukasa Olannimu. Ati bajja ne batwala omusajja mwebe yabagulako akapoloti ako kazimbawo akayumba ke n'agenda nga mulwadde n'anoga obune bwa kasooli 3. Baabulaba ne bagamba nti akoze eki abye ennyumba ne bagitwala ne poloti. Nyumba ne poloti gye batwala byali byani byamwebi olw'eminwe gya kasooli. Kaweefube waffe okwogerako ne Namwandu Desiranta agudde butaka oluvannyuma lw'okutwala omusasi waffe nga kaguddeyo. Ndi Brian Membe, Bukedde TV. Ate bwetugendako mu bitundu by'Entebbe abatuuze ku mwalo gw'Ekigungu munisipaali y'Entebbe balajanidde gavumenti ebadduukirire n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo oluvannyuma lw'ebintu byabwe okusirikira mu muliro okwali amayumba nga kati abamu tebakyalina wakusula. Abatuuze ku mwalo gw'Emukusa Kigungu munisipaali y'Entebbe balajanidde gavumenti ebadduuke olw'ebintu byabwe byasirikira mu muliro okwali amayumba gaabwe nga bangi mu kiseera kino tebalina wakusula. Bino babitegeeza ssentebe w'abavubuka mu disitulikiti y'Wakiso Yidi Matovu ng'ali wamu n'abakulembeze b'abavubuka mu nsisinkano gye babaddeko n'abatuuze okulaba butya bayinza okubayamba. Abamu nga ffe ogumu bwe gwatandikira bwennyini tetwakwasa twagenda okudduka okujja nga wonna wakutta omuliro. Abatuuze bategeeza nti omuliro gwayokya buli kimu kye baali balina nga mu kiseera kino babasuza busuza kyokka nga ne bizinensi zaabwe zasaanawo. Naye omuliro gwatuyisa bubi nnyo nnyo kuba teri yali yeetegese twajjamu kintu na kimu abajjangamu kale baatutaasaako nti tutaasa naye nga by'essawa ly'ebbali bye batwala. Alina kaalina tuyambe kuba tuli mu mbeera mbi newe twali wennyini ne batugobawo temuzzaawo wadde akantu kitegeera ne batugobawo tetulina we tuli batusenza busenza. Abakulembeze ab'enjawulo abeetabye mu nsisinkano eno bategeezezza bwe bati balina abaana bangi ate nabo embeera yaabwe sinungi nga bw'omanyi omuntu owa wansi ne tulaba nga ababadduukiridde babadde batono. Ffe nga youth council kwe kusalawo ne chairman wange wa Wakiso w'abavubuka tusobole okuba n'abakulembeze abalala tusobole okuba nti tujja tubadduukirira kuba ekintu ekisinga okuba ekikulu kye ky'abaana abato. Abaana bano engoye zaabwe zajja sobola abo omuzadde alina okunoonya emmere alina okukola ekinga n'engoye tasobola zigula n'ekyokulya tasobola kifuna. Naffe ntusalawo at least tuleeteko ku ngoye tubaleetereko ku byokulya ate nga si bye bino ebisoose n'ebirala bijja. Nga tukubira omulanga banaffe abali eyo tujja batukkirira tulabe nga tuyamba ku bantu ab'oku kitundu kino kuba tebalina wakusula abaana tebalina ngoye bingi nnyo bye batubuulidde. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate ye RDC Wakiso Justin Mbabazi ayingidde mu nkayaana z'ettaka wakati w'abatuuze n'omugagga Abdulaziz ayagala okubagoba ku ttaka lino. Bino byonna biri Kakerenge. RDC Mbabazi okutuuka ogenda ku ttaka lino kiddiridde okulanagana okwabaddewo olunaku lw'eggulo wakati w'abatuuze abalina ebibanja ku ttaka lino eriwalako obugazi bwa yiika 18 wamu n'abakuumi b'omugagga Abdulaziz amanyiddwa ng'omuzamati abakolera kampuni ey'obwannannyini nga gye beegoyeredde nga abatuuze abamu batemeddwa ne bavaawo nga batonya musaayi. Era gye twabadde wano ne bayita gurupu ennene nnyo yagidde ku pickup nga bakutta amajambiya nga bakutta emiggo ne balumba abawalabu ne balumba abantu baffe ng'ate bawerekerwako omupoliisi kyekyasinze okuneewuliza.
Wano RDC Mbabazi alagidde abakuumi abaleetebwa omugagga ono ne bakoonakona amayumba g'abantu wamu n'okubeera nga bakkakkanye ku batuuze ne babatematema baamuka ekifo kino wamu n'eyabakuliddemu okukwatibwa. Sisobola kuyimirira wano nga RDC akiikira pulezidenti akola ebyokwerinda by'owakiso nindaba abantu nga batemeddwa bwe batyo omuntu eyakikoze poliisi n'etamuvunaana. Osi bwaba balina wano gwe balaga nti yakoze kyonna poliisi emutwale. Amiina. Ono era alagidde poliisi okusigala ng'ekuuma ekifo kino okumalira ddala wiiki nnamba wamu n'abatuuze obutaddamu kubaako kye bakolera ku ttaka lino okutuusa ng'ensonga ziwedde. Ettaka terigenda kusengulwa kiro kimu naffe tujja direkawo n'abaliddawo. So tewagira osi kantu kenziramu kulira wano nga ndaba omutwe gw'omuntu guyimiridde wano bano bagende mangu nnyo bali abasirikale abo betutamanyi kubanga sibamanyi baddeyo emundu zaabwe muzibakwase nga balinnya motoka yaabwe bagenda. Abamu ku batuuze betwogeddeko nabo basanyukidde ekyaladdisi okugoba abakumbi b'omugagga ababadde baludde nga babaliisa akakanja nga n'abamu ku batemeddwa batunnyonnyodde ebyabaddewo. Ekyaladdisi kyalagidde mu mateeka kibadde kituufu okuggyawo abakuumi ababadde ku gulawundi bagaana bannannyini bibanja okubeera ku gulawundi era tukisanyukidde n'atuwa ennaku ez'okudda mu wiiki ejja n'alaga nga alagidde nti abo bonna abasirikale abaliko bonna baveeko n'abatemya abantu babakole ki babakwata omusajja waali yeeyita jeno. Era guno omukono guno olugalo lwakutuse tebuliiko eno ena nabalubanda tujasiya omusayi gwaguva musajja baatuuse baadde bajjidde ku pikapu baadde nga abampita kuba naloza bampita polisi ne babuka ku motoka bwejjambi ow'emiggo nga bankozeko mu justice ne bantema waneeno wankulu ku liiso. Oluvannyuma poliisi etisse abakuumi bano ku kabangalyayo ne bamuka ekifo kino. Robert Musanje ku Bukedde TV. Ate mu malage tulina era agataleeko mu ttuntu waliwo abatuuze abakukulumidde gavumenti oluvannyuma lw'okubaggyako ebibanja byabwe ng'ebasuubizza okubasasula nga kuno bagenda kulimirako binazi. Bino byonna biri Buvuma. Era kati ekituprofilinga abazadde bonna abagaana abaana okugenda ku ssomero amannya agamu tugamanyi. RDC Muhoozi okwogera bino abadde aggulawo ebizimbe bino ebyazimbiddwa gavumenti ng'eyita mu munisipali y'e Makindye. Ssaabagabo ategeeza nti omuwendo gw'abaana abatagenda ku masomero gweraliikiriza era bw'atyo n'alabula abazadde okukomya omuzo gw'okwesulayo gwa naggamba eri abaana baabwe. Twagala abaana basigaleeyo nga balonda obucupa oba nga bakola bayiga emize emirala because tetulina option ndala. Moses Kanaala ng'ono yamyuka meeya w'e Makindye Ssaabagabo ategeeza nga munisipaali bw'eri mu kaweefube ow'okulaba ng'ebbulula amasomero ga gavumenti agali mu mbeera embi. Tulina enteekateeka nnene okulaba nga tufuna class box ez'enjawulo n'okusaka essomero eddala lya CD school ligenda kubanga liri awo tuvudde. Gavumenti bw'eba etuwa ssente etwongere ssente mu masomero ereme egamba nti kati okusinziira obwetavu bwega nti abaana mugende musome teyagala mwana atudde. Twasalawo buli mwaka tugenda kubanga tuzimbayo classroom blocks ku masomero. Babakulu b'amasomero abaganyiddwa mu nteekateeka eno nga bakulembeddwa Muhammad Matovu bannyonnyodde okusomozebwa kwe basanga. Tulina abaana bangi okusinza ku bifo bye tulina okukola ki okubatuuza. Tulina classes ezimu ssomero ebweru enkuba bw'eba etonnye lesoni ziba zirina okufa. Ekibiina kirina abaana kawansi lwa 10. Ekibiina ky'omusanvu kirina abaana 16 babadde tebajjaamu. Naye kati tufunye ebizimbe ebiri tugenda baawulamu. Era twebaza nnyo meeya Makindye Ssaabagabo nti baatuwa omukisa ne batuwa ekizimbe ne bajja ne balambula. Tukubiriza abazadde abaami nga bwe baleka akameeza ewaka bwe baba baleka ssente ezigula ebikozesebwa by'abaana abawala. Municipality etufuddeko nnyo municipal council buli lwe tubeera tulina ene congestion in classes atuwadde kizimbe. Amasomero aganyuddwa mu nteekateeka eno kuliko Olubugu mu Jamia Secondary School, Busabala Primary kw'ossa n'amalala. Brenda Namale yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.
tutewe tutambudde mu gataaliko mutuntu ebyo nno byonna bibadde makinduza bubaka mbuulidde emboozi yaffe y'ebuvuma gyaba tudde kutuusaako mu mawulire gaffe nga we gajja gaddiriŋŋana nze Sharifa Namuyomba mbaagaliza olunaku olulungi naye temwerabye okugenda e Lugogo mu musomo gwa Bride and Groom n'olwekyo tuweerabira naye nga n'olunaku lw'enkya gye guli awamu ne ku Sunday. Tugenda mu puroguramu oluyimbalo tovaawo. Leero Galuwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides.